buli muntu alina omukisa ogutambulira ku bulamu bwe. Buli muntu alina omukisa ogutambulira ku bulamu bwe. Abantu tukola ebintu nga Mukama yabitutumye. Ekyo ekiriko okuba nti Katonda yakikutumye kyoteeka katikako kyotali mu kukola kubanga negundi akikola. Omanyi twafuna obuzibu eriyo abantu abalowooza tetulina kye tusobola kukola. Kati bwe tubaako kye tukoze naga nti apaana nange nja kukikola. Olaba akajega kakikola, olaba oyo fala akikola, nange nja kikola. Nakiyingiramu nekikuboya emiggo nekimwogoloza. Tokolanga kintu lwakubanga olabayo gw'onyooma akikoze. Tuli mu programu emisingi, ekigambo kiyita buli nsonda gwe bakawo ekikyo. Tokolanga kintu kubanga gundi omusinga ssente. Abantu batandise bizinesi ne bayiwooma omudiddi kubanga waliwo yatandika bizinesi wali tena nakyali obusente bwe butono, yesindika atambula mpola. Oli naga nti oyo bw'aba akozesa miliyoni 10 oyo ninateekaawo nze nja kuteekamu miliyoni 3. Ojja ziteekamu zigwe paka ku 0. It's not about too much money. It's about the calling, the passion. Bintu si bya ssente. Bayibuli egamba nti abasinga okudduka si be bawangula. Ebintu si bya mbiro.